Essula ya 2. Awo Benikadadi kabaka w'e Busuuli n'akuŋŋaanya eggye lye lyonna, ne waba wamu naye bakabaka 32 n'embalaasi n'amagaali. N'ayambuka, n'azingiza Samaliya, n'alwana nakyo. N'atumira Akabu kabaka wa Isirayiri ababaka mu kibuga, n'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Benikadadi nti, effeeza yo ne zaabu yo yange, ne bakazi bo nabo n'abaana bo abasinga obulungi bange. Awo kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti, kiri ng'ekigambo kyo mukama wange, ayi kabaka, nze wuwo ne byonna bye nnina. Awo ababaka ne bakomawo ne boogera nti, bw'atyo bw'ayogera Benikadadi nti, okutuma nakutumira nga njogera nti, oliwaayo gye ndi effeeza yo ne zaabu yo ne bakazi bo n'abaana bo, naye ndikutumira abaddu bange enkya bwe buliba nga kampegaano. Kale balikebera ennyumba yo n'ennyumba z'abaddu bo. Awo olulituuka kyonna kyonna ekisanyusa amaaso go balikiteeka mu mukono gwabwe ne bakitwala. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita abakadde bonna ab'ensi n'ayogera nti, mutegeere mbeegayiridde, mulabe omusajja ono bw'alina ky'atwagaza, kubanga yantumira olw'abakazi bange n'abaana bange n'effeeza yange ne zaabu yange n'essimumma. Awo abakadde bonna n'abantu bonna ne bamugamba nti, towulira so tokkiriza. Kyeyava agamba ababaka ba Benikadadi nti, gamba mukama wange kabaka nti, byonna bye wasookerako okutumira omuddu wo ndibikola, naye kino siyinza kukikola. Ababaka ne bagenda ne bamuddiza ebigambo. Awo Benikadadi n'amutumira n'ayogera nti, bakatonda bankole bwe batyo n'okukirawo enfuufu ey'e Samaliya bw'eribu n'abantu bonna abangoberera okuba embatu. Awo kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti, mumugambe nti, eyeesiba ebyokulwanyisa bye aleme okwenyumiriza ng'oyo abyesumulula. Awo olwatuuka, Benikadadi bwe yawulira ekigambo ekyo, bwe yali ng'anywera, ye ne bakabaka abo mu weema, n'agamba abaddu be nti, musimbe ennyiriri. Ne basimba ennyiriri okulwana n'ekibuga. Kale laba, nnabbi n'asemberera Akabu kabaka wa Isirayiri, n'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, olabye ekibiina kino kyonna ekinene? Laba, naakigabula mu mukono gwo leero, naawe onoomanya nga nze Mukama. Akabu n'ayogera nti, eri ani? N'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, eri abalenzi ab'abakulu b'amasaza. Awo n'ayogera nti, ani anaasooka okulwana? N'addamu nti, ggwe. Awo n'ayolesa abalenzi ab'abakulu b'amasaza, ne baba 232. Awo oluvannyuma lwabwe n'ayolesa abantu bonna, abaana ba Isirayiri bonna ke 7. Awo ne batabaala mu ttuntu, naye Benikadadi yali ng'ali mu weema ng'anywa omwenge ng'atamiira, ye ne bakabaka 32 abaamubeera. Awo abalenzi abakulu b'amasaza be baasooka okutabaala. Benikadadi n'atuma, ne bamubuulira nti, waliwo abasajja abafulumye mu Samaliya. N'ayogera nti, ne bwe baba bafulumidde mirembe mubawambe, ne bwe baba bafulumidde bulwa mubawambe. Awo abo ne bafuluma mu kibuga, abalenzi ab'abakulu b'amasaza n'eggye eryabagoberera, ne batta buli muntu musajja we. Abasuuli ne badduka, Isirayiri ne babagoberera. Benikadadi kabaka w'e Busuuli n'awonera ku mbalaasi wamu n'abeebagala embalaasi. Awo kabaka wa Isirayiri n'afuluma n'akuba embalaasi n'amagaali, n'atta Abasuuli olutta lunene. Awo nnabbi n'asemberera kabaka wa Isirayiri n'amugamba nti, genda oddemu amaanyi, weetegereze olabe by'onookola, kubanga omwaka bwe gulidda kabaka w'e Busuuli alikutabaala. Awo abaddu ba kabaka w'e Busuuli ne bamugamba nti, Katonda waabwe, Katonda wa ku nsozi, kyebava batusinga amaanyi, naye tulwanire nabo mu lusenyi, kale tetulirema kubasinga bo amaanyi. Era kola kino, ggyawo bakabaka buli muntu mu kifo kye, osseewo mu kifo kyabwe abaami, era weebalire eggye erifaanana eggye lye wafiirwa, embalaasi okudda mu kifo ky'embalaasi, n'eggaali okudda mu kifo ky'eggaali.
kale tulirwanira nabo mu lusenyi, era tetulirema kubasinga amaanyi. Awo n'awulira eddoboozi lyabwe, n'akola bw'atyo. Awo olwatuuka omwaka bwe gwadda, Benikadadi n'ayolesa Abasuuli n'ayambuka n'agenda e Afeki okulwana ne Isirayiri. Awo abaana ba Isirayiri ne bayolesebwa, ne baweebwa entanda yaabwe, ne babatabaala. Awo abaana ba Isirayiri ne basiisira okuboolekera nga bafaanana ebisibo bibiri ebitono eby'abaana b'embuzi, naye Abasuuli ne babuna ensi. Awo omusajja wa Katonda n'asembera n'agamba kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga Abasuuli boogedde nti Mukama Katonda wa ku nsozi naye si Katonda wa mu biwonvu, kyendiva ngabula mu mukono gwo ekibiina kino kyonna ekinene, nammwe mulimanya nga nze Mukama. Awo ne basiisira nga basuulaganako ne bamala ennaku 7. Awo olwatuuka ku lunaku olw'omusanvu ne balumbagana. Abaana ba Isirayiri ne batta ku Basuuli abasajja abatambula n'ebigere kasiriivu ku lunaku lumu. Naye abalala ne baddukira e Afeki mu kibuga. Awo bbugwe n'agwa ku basajja 207 abaasigalawo. Ne Benikadadi n'adduka n'atuuka mu kibuga mu kisenge eky'omunda. Abaddu be ne bamugamba nti, laba nno tuwulidde nga bakabaka b'ennyumba ya Isirayiri bakabaka ba kisa. Tukwegayiridde twambale ebibukutu mu biwato n'emiguwa ku mitwe gyaffe, tufulume eri kabaka wa Isirayiri, mpozzi anaawonya obulamu bwo. Awo ne beesiba ebibukutu mu biwato, ne batikkira emiguwa ku mitwe, ne bajja eri kabaka wa Isirayiri, ne boogera nti, omuddu wo Benikadadi ayogera nti, nkwegayiridde mbeere omulamu. N'ayogera nti, akyali mulamu, ye muganda wange. Awo abasajja ne balabirira nnyo, ne banguwa okwetegereza obanga bw'ayagala bw'atyo. Ne boogera nti, muganda wo Benikadadi. Awo n'ayogera nti, mugende mumuleete. Awo Benikadadi n'afuluma n'ajja gy'ali n'amulinnyisa mu ggaali. Awo Benikadadi n'amugamba nti, ebibuga kitange bye yajja ku kitaawo nze ndibizzaayo, era olyerimira enguudo mu Damasiko nga kitange bwe yeerimira mu Samaliya. Nange bwe yayogera Akabu n'akuta n'endagaano eno. Awo n'alagaana naye endagaano n'amuta. Awo omusajja omu ow'oku baana ba bannabbi n'agamba munne olw'ekigambo kya Mukama nti, nfumita nkwegayiridde. Omusajja n'agaana okumufumita. Awo n'amugamba nti, kubanga towulidde eddoboozi lya Mukama, laba, bw'onooba nga kyojja onveeko, empologoma eneekutta. Awo bwe yali nga kyajja amuveeko, empologoma n'emusanga n'emutta. Awo n'asanga omusajja omulala, n'ayogera nti, nfumita nkwegayiridde. Omusajja n'amufumita ng'amufumita ekiwundu. Awo nnabbi n'agenda n'alindirira kabaka mu kkubo, ne yeefuula ng'abisse ekiremba kye ku maaso ge. Awo kabaka bwe yali ayitawo n'akaabirira kabaka, n'ayogera nti, omuddu wo yafuluma wakati mu lutalo. Kale laba, omusajja n'akyama, n'andeetera omusajja n'ayogera nti, kuuma omusajja ono. Okubula bw'aliba ng'abuze, kale obulamu bwo buliba mu kifo ky'obulamu bwe, oba oliriwa talanta ey'effeeza. Awo omuddu wo bwe yali ng'atawaana eruuyi n'eruuyi ng'agenze. Awo kabaka wa Isirayiri n'amugamba nti, era bwe gutyo bwe gunaaba omusango gwo, gw'ogusaze gwe kennyini. Awo n'ayanguwa n'ajja ekiremba ku maaso ge. Kabaka wa Isirayiri n'amutegeera nga waakuba nnabbi. N'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga wata omusajja ow'ekivve gye ndi okuva mu mukono gwo, obulamu bwo kye buliva bubeera mu kifo ky'obulamu bwe, n'abantu bo baliba mu kifo ky'abantu be. Awo kabaka wa Isirayiri n'agenda mu nnyumba ye ng'anyiikadde era ng'anyiize, n'ajja e Samaliya.